Kiki kye bali bakuvumye n'owulira ng'omenyese nnyo oba kye bali bagambye oba criticism oba n'owulira nga this is emotional, yes, I know, but tell me, share with me, kiki kye bali bagambye n'ogamba naye ate nga wano omwana ayiseewo nnyo naye akubye ku nnyama? Nze bwe bavuma tebinnuma, by the way. I don't get affected. Nguli chichuma. Nayiga nti nina abantu abankyaba babika bingi. Kati since mbamanyi bw'ovuma tekinnuma. Wanji mama. Naye ekisooka banvumira mu platform nkyamu. Mpulira. Kiringa kati president we Kenya okunjogerako nga siraba KTV, siraba channels oba wasting the time. So bali ku social media kwe banvumira siriyo. So usually I don't get affected. Omuntu alina kunvuma face to face. Ate abasinga social media they are cowards. Kubanga buli omu amanyi gye ndi. Yes. Asobola kujja nakulumba. Just come to my face okyogere ekikuluma. Naye bw'obeera ku social media kiringa okunvumira ku TV gye sitalaba. I watch Soul TV. Mpulira. I watch NTV mu Uganda. Ndaba Salt, NTV, Spark TV, LTV, kati enaku zino teriiko. Those are the only channels I watch. Kati bw'osukkaawo omala budde. Olina kunvumira ku NTV n'embiraba. Naye balina nnyo values. Balina values ze balina nga standards za media zaabwe. Tebatera vumirako bantu. Ekyokubiri neewala ebintu ebinnumya. So I get off social media bw'eba n'ennumya. Bwe baba bantu mbeera wala nabo. So sina okujjako ekinuma kibe ekyo kimu bambi ngamba you touch my husband wanje you become my enemy. Kati gwe nkuvuma tebikuluma tebinnuma waguma dda asaguma nze mmanyi ebinnuma kati oli ate era buli annumya amanya okwata ate bwe nvuma oli gwe obiyingiriddemu wa he's my half wanje mama because bw'akaba I get affected. Bwaseka no sina love omuntu gwembeera naye mukwano gwange munnange mpulira bwakaaba ne bwemba nkola patent ewaka I can't ngali maziga so kati oyine essanyu ly'omumalako ng'akaaba lwakuba nebaza Katonda nti ate gwe bavume yandinkaabizza he's stone cold